nkugambeko wano wali akatale k'abakazi mu Kampala wano okamanyi we kali bukya y'abakazi ng'otuuka wali nga babeera bwereere n'abayimbi abo bennyini obasanga gye bali wano ekifo bakiyita best sooka otuwe ku bino wa best nze mbeerayo wano Nateete waliwo omukazi nze lwe nasooka okugendayo we nalabira abakazi tebakyalina katale wootuuka wali ng'omukazi we abadde akwematirirako n'omugaja tugendeko awutuwa mutuusa ku best addamu embeera abaana babeera bwerere nga bwe bazaali batola nga bujjo bagamba basezi omwana ayitako n'osooka osika n'okuba kabina n'osooka we ekiri ku best kali katawuni kali eri kitwagala okutegeera abali ku Megatron beerolere abali eri oba oyagala abakazi era nze neewuunya bano abayimbi abakyagala bakaaba naabwe bakkute ne mukomusajja tomanyi kintu waliwo omukazi bamuyita Senga Santala yakola atya oyo yabagaba wali ku best yagira gwe nkutadde eno ate osasula VIP yeegi esatu naye kisinziira maanyi go osobola okukalakata abantu abakazi 10 kwesatu abakazi 10 oba abakazi 2 kisinziira maanyi go but otandika otya nvudde eno ovudde eno bannange enseno yeetaaga oba kwokyaki gye tulaga tetumanyiiyo ekiri ku best awo natuuka ku best olwasooka Benzi yali mulaba David Lutalo yali muyimbi era nga David Lutalo ye yaleeta Brannick Benzi n'amufuula ow'amaanyi ate ono n'alya tamuwangako kolabo waliwo omuntu okundeeta ewange naye nga onkuba enkokola kati omwana waba yalya yakoppa ale nga si kiwakana ayinza okuba yakalakata ate yabyega ani Brannick Benzi ayinza okuba yakalakata omukazi tomuwakaniranga saga eyo gwe ebyo wakirimu kukola bye namuliko Benzi oyo nga Brannick Benzi wotunula embeera zaali ate abakazi abaagala ale tayagala baavu ayagala bayinamu naye amiraka 10 ke kamufuula simanyi naye nze aka 10 manyi baku best be babumira wobo ogenda wewagadde alira bajja kuwayo esatu yo okubeka lutu kamuka logambe esatu jange yaba wawa aba Everred abakazi babeerawo bisatu 13 saa 3 bakazi 13 babeera wawa babajjawa oba babasuubula wali akatale k'abakazi A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Yes, welcome to the show. Basebo ne banyabo tumaniza kunyo ku mukutu ogwa Megatron Media. Tugamba nti nobeera ngo subscribinga, likinga atobere ngo sharinga kuramulire agezigika. Muze the Megatron is my name. Ndine Ambassador of Firebase. Twali naye last time tried to gera ku nsonga ez'enjawulo. Naye nga this time round nina information jenina ali pazo yabadde mukambwe nnyo nga ali wamu ne Brannick Benzi. Brannick Benzi ono yalya oba yeerigomba mbu yalya mukyala wa David Lutalo kwe kwava n'akayimba kali anandikulese mu kyalo bingi omukulu agenda beera nga atuwa information kweza ensonga omukulu ambassador wa Firebase e Nateete. Ambassador buza ku bantu baganda bange bampita ambassador wa Firebase e Nateete oku radio wonna okay naye oyina ebintu byoyogedde ebintu tebitandise kati nze mu Kampala muno nkulidde mu mbeera z'abasereebwe yandeete Kampala bali bamuyita Andrew Mukasa Fimbo n'omupiira wa Vira lyezze mitiyana eyo nimwegomba nnyo goola 45 ze yakuba netandikirawo mwefasa ate nga nandeta kyova olabwa mbeera Nateete ye yali abeerawo kuwakaliga kulidde mu mbeera y'abasereebu mulimu n'abayimbi abatandise kati nga bansanze gyendi yenze omuyimbi nze sibeera n'abaferiya mbeera n'abaakabi bokka sibeera na muntu ng'oli fala era bukeddawo yankuba nako mpasiza omuyimbi bbeera nali ngenda mwanjula bukedde ku peegi nga nze asooka kyengenda okugamba kati buli kimu mba nkirinako ki bwino tomala googera semala googera emyaka gye ndimu wano
tebakyantuuza mu bigambo. Ndi musajja mukulu nteesa soogera kalebule sina gwe soogerako nga simumanyi. Okay, yoyono gwe tulina olunaku olwaleero ejjo n'abaddeko live emu kwabaddeko Suna Ben ne kubairako Lil Pazzo eyabadde nga omulamuzi n'omuyimbi oyo gwe bayita Brannick Benz. Kati nkugambemu akantu kano omuyimbi gwe bayita Abudumulaso omumanyi? Mumanyi nnyo eyasiba faamu. Abudumulaso yalina muganda nga bamuyita Kinene. Yafa n'okufa yakubayo ekyo ekibiitu ky'abakazi kyayitiridde ensi eno nga Abudumulaso baali bonna abakazi. Kati olumu era oyo Kinene bamukwatirako ennamasuba nga bamanyi Abudumulaso yakola ki baali bafaanagana nnyo naye ng'oli kyalina yalina ddibu n'akabaligane lyali ddibu oyo Abudumulaso. Abudumulaso oyo ebyokwegatta byali byadda nze agamba ebyabayimbi mbimanyi. Nayinako omukyala wange bino nange yali mukyala oyo nagendangako newe neyesule bali bamuyita Mama Africa. Abayimbi baali 10 naye ng'obeera mu buliri bwotyo kyebakiza ne mukazi nga bamusindikira message. Abayimbi si bangu ebyo babikola. Ate abayimbi bwe bamanya owali oluseke nga omukazi oyina ssente tebakuta. Nze nali mu buli yazoniti ona yayimba ndayira Abudumulaso bamwita Eriyo. Bananga abayimbi bali awo sewa ow'eggomba nga bali ku mukazi ogwo beera mbulire ngamba omu ayitidde mu ddoboozi lyakuwandiika abayimbi bwe batyo. Kati oyo Benz g'ogamba ku David Lutalo Benz nze nasooka omutwala ku Bukedde TV ng'alina akayimba. Kayimba ki? Yalina akayimba yali agamba yawandiikira Mary Bata akayimba Tino Aga bino byali Aga yennyini kamanyi. Kati Benz nga naye ayagala kuyimba naye nga muwandiisi naye nga Benz alinako akantu kali yeegombye omukazi waki yakalakase omukazi wa David Lutalo oba baali bamuyita Maamaani oyo omukazi sijja mwogera linnya ne bamutegedde omukazi ng'adduse nayo. Kati nze ngo olumu banwanisa nako entalo zesimanya entalo nsaba oluyimba ate nga nvumirira David Lutalo oyo Benz kwa yali mutabani wange. Kati Benz music wa Uganda bino ate abayimbi tebabeera na budde bagenda mu ttuwa ne bamalayo omwezi ng'ebiri. Omukazi nga wobamanyi abakazi nabo baba baagala ebyalaavu ekyoyoyo. Kati tebibeera ebyo si byangu nnyo okwerugomba bye music bya Uganda bwe bwenza obulimu mu mwenza abakyasinga okwagala ebya sex be bayimbi ba Uganda baagala nnyo okwegatta kyovola babbye bakabasajja ate noweewuunya bajja muko omusajja nga omuyimbi talina kyagenda mukolera. Kati ffe olumu twalinawo omukyala yalina samini enkuba naye masimu nga Abudumulaso akyala ku saaluni ye namugamba nno oba oyagala linnyo otomedde okuba kufuna musajja yatululira omusajja ati wakati nga Abudumulaso alinga bbye eccupa ng'atujja butujja ati wakati Abudumulaso ng'azimbye ati nga womanyi serebu alina akabuto kati alinga kabanywi b'amaluwa n'amatama gagira gati n'atula ati naye omukazi yasooka kwetegereza ccupa nangamba omusajja ono alabika waaka wange. Abakazi baagala nnyo eccupa yali ezimbe ne mugamba nnoggwe waliwo eyamubalidde olina akasente abayimbi banoonya yajja alidde buli kimu yajja alidde omulondo alidde emmwanyi alidde biki bino ne ali nali ngenda mugamba wago wali olabyeko wano kandi nkugambeko wano wali akatale k'abakazi mu Kampala wano okamanyi we kali bukya y'abakazi ng'otuuka wali nga babeera bwereere n'abayimbi abo bennyini obasanga gye bali wano ekifo bakiyita Best. Sooka otuwe ku bino wa Best nze mbeerayo wano nateete waliwo omukazi nze lwe nasooka okugendayo we nalabira nalina abakazi tebakyalina katale wootuuka wali ng'omukazi we abadde akwematirirako n'omugajja tugendeko awutu omutuusa ku Best addamu embeera abaana babeera bwerere nga bwe bazaali batola nga bujjo bagamba basezi omwana ayitako n'osooka osika n'okuba kabina n'osooka ekiri ku Best kali katawuni kali eri twagala okutegeera abali ku Megaton abali eri oba oyagala abakazi era nze neewuunya bano abayimbi abakyagala bakabannaabwe bakkute ne muko omusajja tomanyi kintu waliwo omukazi bamuyita Senga Santala yakola atya oyo yabagaba
wali ku best ku best yawo yagira gwe nkutadde eno ate osasula VIP yeegi esatu naye kisinziira maanyi go osobola okukalakata abantu abakazi 10 kwesatu abakazi 10 oba abakazi 2 kisinziira maanyi go but otandika otya nvudde eno ovudde eno bannange ensi eno yeetaaga oba kwokyaki gye tulaga tetumanyiiyo ekiri ku best yawo natuuka ku best olwasooka nagenda n'amaddu ogenze naawe olidde omulonde mwanya otaddemu waliwo obukende babuyita 10 tekaleeze waya keereka kati kali kati tosobola kugwa ka 10 bwokamirira bwotandikira ekintu wotandikira 10 bannaye ka 10 bannange ebifo nasangayo abayimbi nenga bano abayimbi nga balina amaddu ku bwa serebu nabo bakyali eno bataddeko bumasiki bati balinga bugologoosi waliwo omuyimbi namulaba nga anyeenya akabina ali mu ntebe bwati ataddeko masiki nange weyatula nange wenatula nezinga mbasada naawe ojja yeeno tolabisa nemuga muzeeyi nyeenya kuba ekikopo omukazi yali mukazi yali musajja abakazi tebagenda alina kyalikaawo eri best abakazi babeera 500 bateekayo abakazi olumu 10 olumu 3 babeera bwerere ku mitwalo gye 3 kakanyanga wavudde mukya olumu muzeeyi yali afiiridde magulu oba yali atunze mmwanyi muzeeyi yalinga myaka 6 nga teyamize kali muzeeyi yali takirabangako yali myaka gyabwe gya mugoyo gyakine muzeeyi yakalakata abakazi yakalakata okalakatira kwesatu ova koona obanga nkoko kati bo babo wali nga beeyanjadde dda ebinene ne basooka bagakuba amazzi abakabina abeereeguula abalina obutono obumanyi obujanjaalo bana ekiro ekibeera wali era gwe va ku bana abayimbi gwe labayo bino si byalwali ayagala okakasa gyebiri biri serious biri Uganda gwono ku best yawo biri Uganda omukazi babitasenga Santala kiri awo kinyirira namugamba ne bonna mbakalakasi njagala gwe senga bonna gogenda n'okuba maanyi go we nasooka ogenda namala n'amazzi namala n'empewo n'empulira enkeera nakeeranga mu luwadde ne bankonkona nga sina maanyi nga sina nali sikirabangako omukyalawo ane nina omukyala era osobola okugendayo ng'olina omukyala osantala busantazi olisenga Santala yasooka nagamba oyo genda wali genda aba muzeeyi kweza eri ne batuukayo tasobola era nze olumu nagamba kati mwe abayimbi bano bagamba bakunama nolabanga omuyimbi agenze n'ayimba tinno ayambadde akampi linaakunamya ate ng'ali mu mpale tali balabye na bifo naye otuuka wali abakazi babeera bwerere nga basezi ebyo biri mu ggwanga era mwe mbagamba abazadde abali eyo mu byalo ojja n'olaba ng'omukyala anyirira muwala wo wamutuma omuweeredde ali mu sekendule omutikkidde balidde emmere sente otunze n'obupoloti omwana buli sizo ogenda okulaba omwezi akuleeteddeyo omugaati sukaali gwa omwana wange ali Kampala akola kumba ali ku best we bazisika we beepiica n'abaana abo kintu ekyo bali yakitandika ekintu ekyo balaka baabikoppa bweru kubanga best wali mu East Africa tewaliwo kifo kiringa ekyo nze mbabuulira teri n'abayimbi babaayo abayimbi b'eggwanga be bakyasinga okwagala sex wasanga omuyimbi ng'akola atya ng'omuyimbi ali mu kwepiica ate noweepiica munnaali wali wakuba kabina gwe vaayo naye nga abasajja onagwe abasajja bana bali abasajja oba feeling bazifuna batya tolaba abantu b'enyinya lolyaga ayi naawe neebuuza wazifuna otya nagenda n'amaddu gakuka nagenda n'amaddu mangi waliwo dijje waamu ngenda okubuuza bakazi baali abakazi nina gwe mmanyiiyo bamuyo n'omunene papadi ali eyo babeereeyo papadi babeera eriwe bamusika papadi beeyagalira eyo ozogamba bali olumu nasanga kyali akola ku mulyango ng'alinga nga akola ku nnyonyi nga waayaza nemuga negwe nga weeyagala nnyo tondaba nga ndi musolo abasajja be baagala ffe wantu biraba bulabi bwatyo bweyagamba kanyama yaali wali yeeyagala alinga akola ku nnyonyi mugamba abakazi waliwo abakazi si be bamu okuva leero kimanyi enjawulo eriwo abakazi si baki si be bamu
oteredde muganda wange kyenalaba ku best abakazi si be bamu mulimu nabukalu yati oyo nga ye mukalu olwo wagenda wabafuna bona nabeetegereza kolo wafuna bameka kolo nakuba abakazi 10 ng'oyambadde ofunye kali akakerendako okayita kachikumi ne kakola katya neyagala nali sibirabangako otutta amaalo ganzigwamu sinasigala giraba bulabi naye senegenda wa wetutukokubera nga tuli mu leve eyo era nze neebuuza ggwe omuyimbi tebikyakola mawulire tero wayagadde mukagundi kati Brandi Benz muwagira buwagizi kubanga abakazi abo balaba abayimbi abo bagenda mu byalo ne bakuba abakazi ab'obutogo ab'emmere ab'obuloogi abaddugala ebigere abakolaki ab'obusapatu nga tebalabangako nze nayingira buli mukazi waliwo ate edda baasibanga biveera akubira mu ttale eri omuyimbi namala okukalakatira mu ttale n'abuuka bwati ekiveera omukazi agenda alaba ekivulu abayimbi nga bayina amaanyi abayimbi bayina gabamaddu kyova olaba ku mulembe ffe tulina abaana babeeranga n'abudumulasi bangi baafa kuba abudumulasi yali kafomu y'abakazi naye nze neewuunya olumu nayinako omukazi ninga bwe bati we bakola abakazi omukazi ndi naye mu buliri buli musajja amusindikira message onamugwa emyazo nti ngenda kukubira bulooka ninayo ettaka eyo bamubazeeko akasente kumbe naye omukazi yeejibusa naye ali yalamaani naye mugezi bugezi mulimu abakazi abeebamba nga tebalina ssente kati woolaba bambi David Lutalo abeera mu byala naye David Lutalo ye muntu ali ebibi omulaba amusajja ali hambo Benzi yali ate kati kankugambe omuntu omwavu aba n'amaanyi aba akakasa ayinza okulya kachikumi n'akufuukira kizibu kachikumi nkayina ne wano osobola okukakulaga ntambula nako lwaki otambula nako tomanyi wenyinza wengenda eyo bwogenda ku besti nyinza okugenda tomanya kachikumi kali wano oba okakolera kalango mwaba bukola kati obanga kola endaga bulazi kaleraga asikola bulango atiraga mbadde mbuuza naye nno naye weematira ne kachikumi ate kati gwe lwaki mugamba mukuba sasirimu basasirimu ng'okazinga nnyo empewo kabeera wala si empewo kaliko mmeka kano somako kaliko mmeka 10 wali kuliko mmeka 100 kati 10 g'omanyi amanyi gagakubeera mu mubiri kammeka ako kabbiri 2,000 ng'ogenda weeyagala luva kuwono kino lubalu lwa biki luwala baba balimba abasajja bali eri kati nze ŋŋamba ebyokwegatta abayimbi bali wano nga babalaba omuyimbi omukazi omu ng'alina ssente asobola bakozesa nga 10 omuyimbi omu ng'alina omukazi ng'alina ssente bonna beetalayo ate kankugamba omuyimbi akalakata abayimbi yakalakata ow'akadongo kamu yakalakata ow'alaga yakalakata abakadde y'omuyimbi akuba aliko wovaako kati Abudumulasi we yabeererako yakubira faamu sooka okumpozi ya Abudumulasi nali muto nga mpulira ngenda kusiba faamu nina vidiyo gye nalaba ng'ali mu biwala ebisavwa yeeyagala tewannaba kubeerawo muyimbi yeeyagala nga Abudumulasi Abudumulasi yeeyagala biki byosinga okujjukirako Abudumulasi kyemujjukirako ku bantu ekivulo kimu kyajjuza bakazi bamukubirako n'amasasi awo mu bulo ekikali nga kijjudde bakazi kulaba Abudumulasi nga ki kye baagala okumulabako balabe faamu yeeruwa yabeeranga n'ebikazi ebizina amabina n'ekimu bakiyita opu bizinisa bo mabina Abudumulasi yafunanga abakazi oba yabajjanga balinga balungi byalinga bikazi bibi ebimu nga byaja kuba nina ekivulu kyali kya gundi ganja kyali kya Farida Nakazibwe eyayingira nalaba omukazi kati waliwo omuyimbi waliwo kyali baali bamutaddandalu yakubanga gita yafa n'okufa yabeerako mu jekaki awo bagenda n'Abudumulasi eyo mu Embalala yali afiiridde mu loogi maanyi yali takirabangako abakazi bajjanga Abudumulasi muve ku ono wa Abudumulasi ono akaddiye endescribinga gy'omudescribinze mbw amatama gonna gagudde ati gazimbye si mu mbeera simuzaloyeeza naye Abudumulasi omukazi yamwekwanira ng'ayina ssente okyegeera
kati bakazibwe kapo baasibanga bikali wa Abdulmulasi kazibwe kapo bangamba muganda oli wekigangazi kazibwe Abdulmulasi wekigangazi ate kazibwe kapo weeri ng'oyisiza olaba mu bulo n'oyiseeyo mu buleeyo bukandula eyo ate baba bakwatagana batyo ono yakasiramuko oli tata wa Abdulmulasi bamuyita Aji Ali natuukayo kono kinene nali mukwano gwe yantwalayo keyo ku lusozi yawe obadde okyatunyuza Abdulmulasi ategeka ekivulo abakazi bokka be bajja abasajja babagobye nga beegomba Abdulmulasi abakazi Abdulmulasi n'ategeka kaawo ku woteri Okotoliyo waliwo Okotoliyo ene yagwa swimming pool ng'agizanya live ng'amazzi bagatadde wali nga swimming pool we bagwamu gega amanyi ga Abdulmulasi n'abayimbi lwaki abayimbi bagwamu batambulira nnyo mu gundi y'obwenze eno ate kati emisana beebase kati beebase ekiro gye batambula mu bbaala obasanga mu bbaala nga beebase bakoze ekiro kati beebase kyobola omuyaye yagamba abayimbi basezi baseera kiro okitegedde baseera kiro kati omuyimbi waaba ajja ze nalabako Mary Bata yajjako ne Kasidike nga neegayirira Kasidiki ng'ayimba yali waluuna ng'afuna mutwalo nga ffe tusaba nyimba kubukedde awo nagamba njagala yalina bbaawe bamuyita Jjajja Loni Nsigo nga ye bbaawe ddala nga Mary Bata alinga kisiriiza nga tanaba kweyerusa Mary Bata oli eyali mu luyimba olwasooka ng'akyali mu kulimu nono Mary Bata nayinza okkuba bayinza okuvaawo oli yali afaanana bubi oli yali addugala nnyo ayinza okuvaako nze nkubuulira music kati sooka weebuuze waba alabye abasajja bayakalaba bameka bangi nagenda okuvaawo Mary Bata ng'avudde nga waliwo omusajja baali bamuyita Afande Charles Afande Charles ayagalako ne desire zaawedde Luzindo n'owekitone bazaawedde Betty Mpologoma mulimu yo omusajja ng'atambulira mu bakiserebu nze bemmanyi ab'ebweru eyo bano abalaba ebintu byaffe bino olaba for example n'alaba omuwala gwendeese n'omulaba ng'ayamwakiddemu oyo gw'oba kati mwe abali ebweru temwaka ojja mwakiramu omusange ku besiti nga wa mitwalo 2 naye ng'omutaddemu kakadde n'abakazi nga obasizza nnyo sisizza bbeeyi mbaagadde naye g'oba owakana bali be banzaala abakazi b'enjagala be banzaala naye bw'oba oyagala okukakasa ensi genda ku besiti g'olabe Senga Santala bamuyita Senga Santala ojja kulaba kino ekintu besiti kyekola okikiririzaamu sikikkiririzaamu lwaki ate kitunyumira kubanga edda abasajja baakwatanga ebisolo n'omusanga ku ngulube omusajja omukulu oli ku ngulube okutta enkoko enyumirwaki okutta akaana kati genda ku best amadu tojja kuddamu kwegomba nze nkikkiriza kibeerewo naye nga banyinaffe ate oba musajja abajjawo oyo baŋŋamba ayuwa mbu oba abalondawa ate no abakazi womusanga ayambadde emisana ne wagamba akubbyeko essimu bakkuba waba anyirira bakola enjala oluviri lugweri bawunya bulungi bano si be babeeranga mu vidiyo za Abdulmulasi nina ne benasanga baliko mu vidiyo eza DJ Mayiko nga gye bali eyo babeerayo ekibeera eri lubalumbe n'ataaka abaalya eri besti giveeko era mwabakwata ebisolo tosobola kukwana gwoba weekakasa amadu noonya nkutwale nja kukusasulira bawe enamba enamba eri 07 53 91 ngayagala ki ngweyala genda ku besti kwepiica gwe kutwala ntuule butuuzi wali ojja kunyumirwa tojja kuddamu kukwata bisolo nammwe abayimbi abakwana abakazi baffe abayimbi mukwana abakazi baffe mukuba akayimba kamu yiiti n'osooka okalakatirooka abakazi baffe ne mufuuka ekira ate nga muli baavu omuyimbi tagaba ssente naye wano ovunaana ani mukazi nvunaana mukazi baagala nnyo abayimbi tuyingire nnyo mu gundi ya Brannick Benz for example oba yamupiica nti olaba ali kati Benz yali olaba David Lutalo yali muyimbi era nga David Lutalo ye yaleeta Brannick Benz n'amufuula ow'amaanyi naye ate ono n'alya
tamuwangako kolabo. Ati waliwo omuntu okundeeta ewange naye nga onkuba enkokola kati omwana waba yaliya yakoppa ate nga si kiwakana ayinza okuba yakalakata ate yabyiga ani ayinza okuba yakalakata abakazi omukazi tomuwakaniranga saga eyo gwe ebiseera ebyo wagirimu kukola bika namuliko benzi oyo nga kikuba yali benzi wotunula embeera zaali ate abakazi abaagala ate tayagala baavu ayagala bayinamu naye amiraka 10 simanyi naye nze aka 10 manyi bakubesite be babumira Bobo ogendayo ogenda wewagadde ali labajja kuwayo 3 yo okubeka lutu kamuka logambe 3 jange yabaawa aba Everred abakazi babeerawo 3 saa 3 bakazi 13 babeerawo babajjawo oba babasuubula wali akatale k'abakazi gwembeera we kuba olumu nagenda senga Santala n'agamba okooye ne mugamba nnendaamu mpulira n'akataago kagenda kwabika nga mpulira ekiriwa bo tebakoowa abakazi b'oku best ati ovako mane bannange kyogereko era mwe mwewuunya n'ogamba omukazi nabadde mufiiriddeko tolina wosobola fiira ku mukazi newagamba leero sinyumidde omukazi newagamba akutte aba akukiina kongooza nze olumu nabalako omukazi omu ng'abasajja 15 omubaloota walina omulingiriza ate wali kubeera kulingiza bibeera live ntuula wali oli naakuvaako n'oli naakuvako nabala abakazi 15 basajja 15 ate abo baba batono n'omugamba kiraga munnange noonya amata g'abaana omusajja yanzaalamu abaana yenandeka nina kubeera wano bejjiirako ddala waya naye nze kyenjagala gavumenti eggalewo ebifo bino aleeta sikiwagira kubanga tokyawulira abasajja bakwata bisolo abasajja bakwatanga abakadde bakwata bisolo wakwata omukadde agayaga mwana wange nkwata mpola embiriizi naye okyabiwulirako ku mawulire besti yabigonza abantu ate olwokubiri bagiyita kando yebeetya wabeera ababooda abawunya jaketi bonna bagwira bavaayo awoza leero ndi wakola kiro bavaawa banange nze nkugambye bwana abayimbi mugendeeko eyo olumu omuyimbi bajja muttira mu buliri waliwo omuyimbi gwe bakwata bamukwata gwani ono Dr. Proper bamukwatako ne muka omusajja Dr. Proper we yabeererako nga si oli Proper ono yasiimuuka oli eyabeerako kyekyamusiimuusa stress Dr. Proper atabeerangako mu mbeera mbi yayagalako muwala waagwo ndi wakirumira yamuzaalamuko ku baana abo bonna bagagga olwo mukyala n'okufa yafa naddamu n'ayagalako mukyala mutapatulisa yalina ssente nange ezo naziryako naye wanyigamu baleetanga ennyimba tubasabire ku maleediyo biseera ebyo weyakubira z'omusama w'e Kampala weyakubira omusama jagala nnyo patulisa ng'omukazi alina ssente naye era bannange kankugamba abakazi abalina ssente bawuguka mangu badduka kyeki baddusa ati gwe oba tokyalina waaka kigwe banoonya ng'oŋŋambye ati kati ate abasinga buli kimu akimubalako olunaku tawulira kati obadde okimanyi ati kati abasinga tebakimanyi otuuka omukazi wagenda gwe omutenda teri musajja agenda n'agamba ndi munafu buli omu agenda yeewaga bimulemereyo n'agamba leero ndi mwavu leero ndiko stress si bwe nti wentera okuba naye nga wali amanyi g'ekisajja gakoze eki kati wagendako ewuwo ng'olina ka 10 ewuwo tadda naye ka 10 ako tekalina side effect tekabakutula tokakozesa buli kanaku kabeeranga kakweko wemba njagadde mu myezi kasi sikyalina maddu sirina kyesirabangako tekabya mutima ali gwe woleeta amaddugo kubanga era wokakozesa n'otagira omusuwa guyinza okwabika omusuwa gwereega nga teguta tudde ku Braniki Benzi ompodde embozi naye benzi ng'omulemeddeko nnyo kiki nedda ensonga eyo ekomyewo yaliwo era twabadde mu kati nkugambemu ekintu ekyo pazo yagusala sona beni yagusala nga ye yeegaana teyalya kati benzi ebyo byemusinga omukolera ebyo olidde obbye oluyimba owandiise yayagala nnyo mawulire bye bimukolera
nenga teyalya nze simanyi oba yalya teyalya naye nga yali mukwano gwa mukazi nze kyemmanyi oyo ba mama sport omukazi bamuyita mama sport omukulu we yatuukira oyimba akayimba nandikulese mu kyalo that means yali mulumi bw'amaanyi adi oli yamukwatira yali mulese mu kyalo ne video mwalimu omusajja akuba bloka bagizanya ngo lutala agenze mu kyalo nako omusajja yali asuna nandongo oba yafana okufa yali mu eyo video yalya ayinza okuba yalya siwakanira abakazi abakazi bazibu omukazi ye muntu eyego n'aleka ow'emmotoka n'agenda n'owakagaali n'agenda n'owekigaali neyegomba amuwadde omutwalo gw'owakakadde n'aggoba omukazi abakazi baagala ki kati omukazi obeera ku kyalo ne bagamba ku kyalo yakyasinga okunywa omwenge nga omukazi yeegomba gwe oga lwaki omukazi ayagala nnyo omwenzi yagamba mukazi gaako omusajja oyo ayingiza nnyo abakazi ayagala kulaba kiki ekiri mu kazi g'omu abakazi kye beegomba tebakimanyi life towakanira nga kitonde kye bayita mukazi omukazi otamuwakanira oyinza okuba agenda mitiyana n'omukyusa n'omutwala eruweero ng'omusanze mu taxi nadda ku bombo road nga takumanyi oba oli musezi oba omeketa amannyo naye ng'agenze naawe govanga ku ekitonde kye bayita omukazi mutuula mu taxi nomugwaye munange obeerawo mbadde nno ngenda Masaka naye nze mbadde nzira Luweero tusobola okugenda ffe nate lwaki ne mugenda n'osula naye nga tamanyi n'olumu omusajja yeekangako omukazi nga tamanyi oba yasuze na mukazi lwaki atya yakwabula omukazi mu ndongo kati kumva omusajja tasula na mukazi agenda okukwata ku mukono ati yagwa mu nva za mukazi wakati n'akuba enduulu kumbe yadduse dda na mukazi omukazi yali mu buli nga teyamumanyiira tekasobola wonya omusajja oyo kati senga yalinako ebyekika nga bimukwata n'akutuka abakazi bo tebamanyi okimanyi mulimu abakazi abayimbi ba Uganda nga gwe okwata siddi gwesobola okulya mukazi wa mukamaawo mulimu abayimbi nga balina babulooka nga yesimu ye bw'ati akwata bukwasi essimu mpitire ekikazi ekyo ye n'amala okimaliza naawe n'omaliriza gwe awujja obunyama n'akuwaako ku makombo n'olyako naye waki abayimbi balina enkolo eyo ensonga lwaki balwala nnyo obulwadde ate manya balwala ne basiimuuka kubanga manya ekiro amu tebaba na bupiira ekituufu atano olumu baba bavuddeko baba banywedde dda bagamba olumu bazaala n'abaana nga tebamanyi kati ogenze mu byalo bano abasiba ebiveera muli mu kisaawe omukazi omututte mu nsiko tolina kapiira ojja kkajjawa tewali abakazi kyobola abayimbi bafunisa abakazi embuto eyo nga tebamanyi kyolaba n'abayimbi abakazi agenda okujja ale si basajja bokka n'abakazi agenda okujja nga abaze basajja balina ssente abakazi bano basinga funa buzibu ki beetega abakazi basajja balina ssente ate bano abayimbi bo abasajja ne beetega abakazi abalina ssente ate mulimu ye abakazi era nga ayagala abasajja balina ssente mulimu nze omukazi gwe mmanyi mumanyi ye akwana basereebu bokka abatandika atya kati basereebu babajala ajja nagamba mpa essimu yo n'omuwa essimu nagamba balijala kuwaayo kakadde omuntu akuwadde akakadde nkyasigwa ojja okuyaayaana ye banange obwavu bwe bukuluma mami mbadde njagala kalimajala kutwalako awutu nina vidiyo yange vidiyo ya ssente mmeka ya bukadde busatu ng'abuteekako ng'amala okukozesa promotion gyakuwadde oluyimba olusooka taddamu ng'agenda afuna mulala abuguluneeti batambuliramu kati ate waliwo kyeyamaani ya kati sewaawo wegomba takubanga yiiti wali owulireko yiiti gyakuba erinnya mwe erine neekwaliira ku linnya mbaddeko nerutalo omusanga mumotoka yeewunya bulungi erimu perfume sewa tebakwana mukazi ate nga yakuba luseke ng'omukazi yaza okuba omusajja oluseke kiba kizibu bo babala wabeerawo kalinze wemba nga senga nali nga nze alonda akakiiko ako nalina oteekako sewa ow'eggomba abudumulaasi
abumulasi kati gundi software ya ate kati weyabeererako era mwebiri ebikadde byaggwako kati akuba bikadde mwebiri ebina sente zaabwe nga byagala aja tebamanyika aji Aizoni T naye muteekoowo ow'amatama Aizoni T eriyo kati nno nkusesaaki nendagense kyobaolaba abayimbi bagenda abayimbi muganda wange sooka obunkwate abayimbi bagenda kutuka waliwo omukazi bamugambe kaha era waliwo omuyimbi bamwita Sinaya si Sinaya mukazi kati yaliwa eriyo yayimba mpeeka tuno muzimu gwa eriyo omuzimu gwe gwagirira omwo kino ganje dakika ziri mmekaawo njagala okole kati gira gisaving oddemu okwate gwe omukazi nga Aizoni T bagenda Aizoni T eriyo aleesa Aizoni T bagenze kubivula eriyo omukazi yateekamu Sinaya ate nkyakunyumiza Sinaya yateekamu Aizoni T ajja agamba nga nange bana oli omusajja wannange Aizoni T agamba munnange bajala kuwandiikira eriyo kayimba waliwo eyamubalidde dde omukazi alina ssente eriyo baali bamupangisiriza n'ennyumba bagenda okulaba bamugamba dda wali ku muzigo omukazi dda wali Aizoni T yatandika ate eriyo yaddayo abayimbi abaagwa bano lwaki kati ne Kuluga omumanyi naye yajja muyimbi owebweru bonna bano ani ono n'akwatamu bamuyita ani oyo akyali mu muno namusanganga kaawe oba yagenda bwera omutegedde gundi bamuyita n'akwatamu sidistyle yali gundi oyo bambi yali avuga na boda ani oyo ayimba n'akwatamu oyo yabeeranga ewa gundi ewa New York namusanganga kali New York omukazi oyo omukazi kyali wange yali Duncan emutyane yamusookamu nino namwe abakubi b'amasimu ali yali mukubi abakubi b'amasimu nga bakubi b'amasimu tweyagadde kati linda ku mutandika otya omuyimbi adi ojja nga ngenda kusabira nnyimba tolina ssente ate obwo bukamu obwakajja obwo buno obupakunkana kaleeta amaalo kavudde likagala kuyimba kati nze for example nze muyimbi hello Ambassador Firebase yala kunsabira kayimba kayimba ki ate abamu baba tebamanyi kuyimba era omala okukala kata nakuteeka ku pesa n'oswala ne balukuba ku leediyo balukuba kiro ssaawa 9 nga mwebase n'olusaba naye nga okuyimba kuno kubonaabona nnyo abayimbi bazibu nnyo mu nsonga omukazi omu asobola okutta abayimbi nga 10 kyogereko omukazi omu asobola okutta abayimbi bonna eyayenda ku bawire mukaabya yayenda ku bayimbi b'omwaka guno yayenda ne ku bali ate tebagooka ye yeetega baliko gwe kubayiti naawe ojja kulaba kyolaba kati ono omwana ozambe kati abakazi abakamwetega tabamanyi alidde oba musiru olya ate oba mugezi kuba abalina ssente mulimu omukazi ajjaye nga alina ssente kyolaba abayimbi bangi nnyo ababuusa abakadde kadde abo abaalimu we bafuna we bayitira liri paso ow'enkudi kale ffe tulina nze nina omukazi gwe mmanyi kyaliwa naye nga mmanyi abayimbi nga 10 abamulidde n'omubuuza naye ki naye gwe ng'okimanyi naye wootambula naye ogenda okulanga baga gundi oyo oyo twamumala oyo gundi yamumala lwaki benyumyako emboozi kale kankugambe omuyimbi anyumiza munne nagamba oyo neewuwe walungi yitayo w'amazzi yayitako wasenga ate ayinamu kasente ogenda okulanga bagwirana omuyimbi agenda okugyawo nga batazze kwagala baba babaze sente kati Kuluga bwe yavaako oyo Duncan eyasooka Duncan n'addako batambulira awo batyo mukazi asobola n'okuwa emmotoka simukubye njogedde bwogezi Duncan yamusookamu ng'akyakuba masimu oyo naamu Duncan kati yafuuka byammwe bya maleedi bya TV yava mu byamasimu kati analyst ayogera ku embeera yatereera nkyagamba abayimbi kyovula abayimbi nze gwe nja kuyimbiza sitole z'abayimbi kwata eri muyimbi aziwano gwe nga simumanyiiko sitole kyovula abayimbi abasajja bamaneja babwe babeera baba basajja
baba bakazi. Abayimbi abakazi bamaneja babeera baki basajja ate abamusajja we. Lwaki kibeera bwe kityo? Nali mmanyi nti kutambuza bulungi music tasobola kuteekamu ssente ze nga talina kyafunamu, nga tali damage, nga tayagala kufuula damage. Omukazi ateeka musajja ssente nga yagala kubeera kukalakata. Kyogamba gwe omukazi akubye yiiti, olaba abalala be bamunyiga ate nga gw'oteekamu ssente. Kyolaba abayimbi tebamalaako bbanga ttono, laavu bagiteeka male bizinesi nga tebeera bwetyo. Gye tukole bizinesi nga si byakwegatta. Abayimbi nga music avuddeko okwegatta kwe kubayimirizaawo, tekibayimirizaawo. Lwaki kiri bwe kityo? Kati waliwo omukazi abeeranga ku dansa awo, abamu njogera bwogezi kansoogera mannya, kirabu bali bagiyita dansa, naye nga buli muyimbi omulaba omusajja tavaawo, bakuba Kamiliyoni, Balagadi, ba DJ Maiko. Waliwo kirabu yali Kabalagala awo, ng'abayimbi abasajja tebavaawo, n'olumu bakubirayo koomu ne bamwambula n'engatto. Nga ki ekimukuba? DJ Maiko nga ki ekimukuba? alabika yali akutte mu ssowaani ya munne. Kati muyimbi munne yamukuba ng'ekimukuba mukazi omu yabagatta bugasi. Kati ng'akikola atya, abazannya atya? Bano abayimbi bangu bakufugika naawe, baagala nnyo ebyobwereere, tebategeera ava gy'avudde n'agenda ew'omukazi. Kumbe omukazi kuliko omuyimbi omulala eyasooka. Nina muyimbi wange yatereera gundi onaani yatente nga asunaasune, yafuna mukyala we n'atereera aye naye era naye alina gye yasooka. Mukazi we gw'ayinako gwaludde naye. Kasooka weebuuze kali Prima Kadashi bamulabira kwani? Twamulabira ku Josted. We yatuuka mune n'alaba teyatandika kuwasa buwasa. Kati Prima wasa buwasa. Ali kwenule avuddeko ono yateekamu kati yabuuka. Gwe beera ne ssente ojja kweyagala. Abakazi kati bawasiza ddala abasajja. Abasajja n'ofumbira ddala n'ettooke. Bwogoya wagamba kalize kankusese teri muyimbi gwe sirabye, teri mukozi wa radio gwe sirabye. Nalabako Kasuku oyo nga yakata. Muleke. Gwoba wandeese ku mukutu gwo nina okwogera ekintu. Sikuba. Tokuba nnyo. Nalaba kati nkugamba. Naye toyogera nnyo mannya. Gamba nalabako present. Nalabako kale Kasuku ng'alinga avuddemu ebyenda nga mutono ng'amanyi n'okunkubira ambasada mpaayo ekyebyo. N'omwana naye kati ayinza okukusanga n'alabanga gwe ambasada Fala. Wamusangako n'akulabanga Fala. Kasuku ye muntu gwe mumanyi low feet. Nze kugambye ndabye abantu naawe. Just teri muyimbi besimanyiiko bwino bwe bawire mukaabya. Baseba tene bano bonna abazze ku mulembe guno. Sina muyimbi gwe simanyiiko bwe. Bwino omuyina. Sina bwino gwe simanyi. Ambassador mpadde emboozi ya best. Ate ye best. Abayimbi babeeraawo kivuguna bwabulwa n'agenda awo n'alya. Waone yakatongoza lonki namusanga waali ng'enkya kutongoza lonki naye yali yaddi. Wiiki eyo ewedde namusanga gyali. Ng'ali wali atemesa. Aba yali azze kukuba luseke mugaga. Oba yali azze kuperforminga. Nina abayimbi abamubeera bamu nga bageze kuperforminga. Nedda. Olunaku terwali lwa abayimbi. Yakava ku Afrikana. Wamusanga agenze Temesa. Ng'agenze Temesa ng'atudde mu kasonda ati akutte kabbiya kataddeko kijampa kyeru ati. Ye yali talya. Obubina tebuwanika. Yali talya. Oyo ayinza okuba omumbi gwe nalabayoko nga performinga yali Ronald Mayinja. Kati sooka weebuuze. Kywa Ronald Mayinja ebifo by'ekyama tebikyabuguma. Bibuguma. Gwe tolina feeling. Nzirina. Waliwo otuukawo zambuka. N'obanga endiga yakutomera era bano abagereza ku basajja ati endiga yamutomera mutwale wali. Best hotel. Naye enseeraga wa ambassador. Ensi eno egenda tuuka nga tekyatonya mazzi. Kuba kati bw'ogamba nti saawa eno abasajja balekerawo okukwata okudda mu bakazi ababatawaanya bagende ku best. Awo tulaga sirabawo. Gye tulaga ensi. Olowooza lwaki abakazi bettanidde nnyo enkola ya best nti maama ani? Ati omanyi lwaki? Abasajja bamenyeza nnyo abakazi omutima. Abakazi bo tebatumenya? Abakazi batumenya omutima. Omusajja ajja n'azaala mu mukazi n'amuleka awo nga talina buyambi, talina mulimu, yali amanyidde wa buki. Ale kati alina ekyobugagga kye tekiggwerera kuba ebifo by'ekyama tebiggwerera. Bibaawo. Bibeerawo. Obulwadde bumala kuluma. Byoza nabbikuba lupiira. Ngaddawo. Kati bizinensi yeeyo ke kaduuka ke.
kati ojja genda ng'oli abadde amanyidde byakwepiica ate omutwale ku nkumbi amanyidde byabwerere weewu kati saawe nabwala okubesi tebakola kyoba bakola tugendewo olabe ne kati weebali bwe tebeebaka oba abajjawa gwe tolabangako katale eri bukyanga we bagamba katale k'omubuulo eri owino y'abakazi owino yayita nawo mu owino kali katale kebayita akaalu oba buno we bayita obutale bwa bannansi kali katale k'abakazi ali nga babeera bwereere edda watyanga abasezi ayisaawo empale ez'okwambala bagamba gwe wano okubye wakyama olumu yagenda waliwo omulokole yali ayitawo baali bamutiddewo nga kyekimusa mulokoke mulekewo okulaga ebifo by'ekyamu ebyobwereere mukama mulungi nawe ngamba ssebo woli mu kubuulira enjiri ng'obuulidde mu kifo kikyamu gendako ewalala mmwe be mulaba ddala mu birungi naye nga omulokole abuulira naye nga tegudde olubeke naye abuulira bali abalina oluviiriro abalugira bweba balusika n'okuwunya babubuya bunjira uno akyawunya ne kavubuka omulokoke bamutwala emisinde bamwisawo ne bayibuli nga abatwala kabaka mwanga ne bakasuka eri ambasada nga tumalirize bubaka kiboowa abantu abo ababiri kyenjagala obbagamba nze nja kubeerangawo ko wano mwonna bwe munjagalira buli wiiki tugendanga nja kubeerawo otuwe ku mboozi z'abayimbi abayimbi kiba kiguddewo wooli tewali wale n'ekirala nagenze ndaba ku kivulu kya luna mubiru nalabye mama Fiina ng'anyeenya amabina ng'asinga n'obuwala obuto balongo omukazi alina akabina mama Fiina yakunyumidde maama yanyumidde naye nga kati wasala akasawulini abanga wa myaka adda buto myaka aga mama Fiina nakubako naye amasimu yakubako masimu afuuka ate ngayita namutebi mu ndeeba afuuka ate ono omugo ali mama Fiina nakubanga naye masimu kati n'akyuka oba itooka alina gye yalijja si musawo musawo ati musawo naye empewo ze zamukuza bulungi empewo ezikuza obulungi size zino empewo ez'ekyavu amabina ga mama Fiina omukazi ng'asinga n'abakazi ng'asinga abakazi bakubesigwe soka weebuuze gabadde mu kiteeteeyi yagala n'akwata ati alunda nkwagala bambi nkwagala naye nga omukazi anyenyezaako bakyetwingiri nengamba oyo omukazi n'asala enviri oyinza bayinza n'okukukwata owadde oyagadde omwana omuto kyana kito kyakabe kyamwagalako bugabi agaba naye ze yanyumiddeko mabina lwaki oyagala nnyo amabina naye abasajja baki baagala nnyo oyagala ki kati nze anayagala bubina agenda kukwata bisolo nze njagala omuwala kasaaba nga amala bumazi bina lyaki bano abayimbi beetenda banafuna ssente tojja kuyiika mama Fiina mukazi mukulu alina ne muwala we wonzo gamba Fiina alina n'omulala awo naye nze namutunuulidde bwe nti ekkaye yanyumidde mu ekyo ekivvulu era ekyakunyumiddeko mabina nga yambadde ekiteeteeyi yenna ng'alumya bulumya kiwala kito ninga banenge ng'omuntu w'essente yeeyagala wayo ku mama Fiina obubaka ampe ku kaakozesa ate nawe oyagala gejje bina oba kabutako era nagenza okola ko Apitex yali amwepikidde ono w'ekikofiira yali ajja fiira mu miguwa yali ajja fiira mu miguwa wadde bamutenda alina waakayambwa naye yali ajja fiira mu miguwa ambasada sibula abantu gwe tewamulabye gwe sooka weebuuze omukazi yanyenyeza akabina nga walumya ati wagira ati ali yakola olubuto telulinga nga katamu olubuto kabadde bwe kati akabina nga yambadde akateeteeyi yenna nga ne bakadde banne balakabedde bali wali balingiza abavubuka abatonga amalusu gwenga naawe gayiika kali gwobeera gwe ddala kwaga amabina sigasobola baganda bange mwekuume mubeere balamu obulamu kyekisinga obukulu sigadde ambassador of Fire Basin Nateete. Yes, tubadde ne ambassador of Fire Basin Nateete tujjanga beera naye wano buli week. Most especially ku Saturday tubayo kugabadde mu week nga tunyumyamu ne in the mid of the week tubeere naye nga twogera ku nsonga ezinjawulo. Naku lwali twogere ku bayimbi n'obwenzi bwe balina ate tujjanga kubeerera naye wano ddala ng'atubuulira n'ensonga endala nga bwe zitambula mu entertainment industry. Jjukira nti abaddewo okumala ebbanga ng'amasimu agakuba amanye abayimbi kyeki bayita mu biki bakola biki kati tujjanga beera naye wano abamwagala enamba y'essimu eri 0753919167 yoyo ambassador of Fire Basin Nateete ajjanga kubeerawo wano Muzere Megatrends my name tulina stories endala nnyingi nnyo eziri awo tovaawo
tukomawo.